Omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca Litwala Kadaga asabye kampuni enzimbi ya Rock Construction esambyeko omulimu ogw'okuzimba ekizimbe ekya Paalamenti ekyali kisuubirwa okubanga kyakumalirizibwa mu Julayi omwaka guno. Rock Construction yakwata contract n'ekigendeerwa ky'okugaziya ekizimbe ekya Paalamenti kisobole okutulamu ababaka bonna nga banaabalondeddwa basobole okugyamu obulungi. Wakati mu kulambula omulimu ogw'okuzimba ekizimbe kino, Speaker Parliament Rebecca Litwala Kadaga nga liwamu n'abakulembeze bakizudde olunaku olwaleero nti Rock Construction eno yakamalirizako ebitundu 17 byokka mu mulimu ogwagiweebwa okuzimba ekizimbe kino. Speaker Kadaga asinzidde wano n'ategeeza nti omulimu guno gwali gwa kulungula emyaka 3 okuva mu mwaka 2017 kyokka n'otuukidde olunaku olwaleero ng'omulimu guno tegunaakugibwako ngalo. Atawadde amagezi abakulembera Rock Construction bave mu lulondakambe omulimu guno bagukoleko mu bwangu ddala kubanga ekizimbe kino kikyetaagibwa. Twali wano omwezi oguwedde kati tulabyeko ko bayongeddeko wali ku kuzimba ky'enva kyeyongeddemu kakatono naye era twagala bongeremu speed kubanga olwaleero twalibadde singa batu bakola nga bwe tukizaganya olwaleero twalibadde tufuna ebisumuluzo ebya kizimbe ekipya kati tubaganya nti era twabagamba mwaka gumu gwokka Julayi ajja balina okutukwasa ebisumuluzo kati tukuli twateesa nti bongeremu abakozi baga tubongeremu naye twandisabye nti bakole emisana n'ekiro okusobola okwongera speed okutuusa ku tageti yaffe ey'ekikumi. Okusinziira ku project engineer wa Rock Construction Anderson Net ategeezezza bannamawulire maaso awo n'agamba nti bano bataataganyiziddwa nnyo ekirwadde kya COVID-19 olw'ensonga ati ate waliwo n'amawulire ge basooka okufuna nga bali balina okuzimba ekizimbe kino nga kyakutuuza abantu 5 kyokka ate oluvannyuma ne bafuna amawulire nti nga bagamba okuzimba ekizimbe kino kyetuuze abantu 600 bagamba nti ebintu bino ebibiri ekirwadde n'ebintu bino ebyabaweebwa oluvannyuma byataataganya nnyo enzimba yaabwe era y'ensonga lwaki omulimu guno gutambulidde mu mbeera ey'akasoobo. Originally, we had a main water lines coming through the building. We found also the plot for the building wasn't big enough, so the Parliament had to acquire more land, the Shogun Gardens. Then Parliament decided that they wanted to change from the 500 seats to 600 seats. So again, drawings had to go back to KCCA, be approved and come back. So we had more than a year's delay due to these issues. I mean, COVID-19 has affected us quite considerably. Obviously, at one stage we closed down. Suppliers were unable to supply materials because also those factories within Uganda were closed as well. Ye Commissioner okuva mu Parliament France Mwijuki naye n'asinzira n'asamba gye ebyogeddwa engini ono mbu engini ono byayogera si bituufu olw'ensonga nti nteekateeka yaliwo ey'abantu okuteeka ebbanga okuva ku muntu omu okudda ku muntu omulala mu ngeri nga bakakalaba emirimu gyabwe egy'okuzimba newankubadde nga ekirwadde ekya COVID-19 kyali kibaluseewo mu ggwanga. Batugamba nti materials tizituuka wano mu budde ate nga ntono zijja ntono so tubadde tubabuuza nti lwaki twabawa sente naye batugamba nti abakozi mubayina naye ebintu materials ebyokukolesa tibijja mu budde so twagala n'ekyo nakyo bakiteeke mu buwandiise tegeere ekizibu kiriwa. Uganda Heart Institute ekitongole kivunaanyizibwa ku malwaliro agajjanjaba omutima mu ggwanga kiremereddwa okulambika enkozesa y'obukadde 420 ezaagiweebwa ng'ensimbi zino zaali za kuwandika abasawo. Bino byonna bijjidde mu kiseera nga dayirekita w'ekitongole kino Dr. John Omagino agasimbaganye n'ababaka abatuula kakiiko akanoonyereza ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo olunaku olwaleero mu Paalamenti. Dr. Omagino ateereddwa ku nninga abakakiika abakulembera omubaka mu Paalamenti owa Budaadi y'obuvanjuba Nathan Nandalamafabi annyonnyole lwaki ekitongole kino kyalemererwa okozesa embalirira yaakyo eyakiweebwa ey'obuwumbi 18 obukadde 600 era nga kino ensimbi zino zaakiweebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogw'2018-2019. Dr. Magino abadde akulembeddemu bakungu banne okuva mu kitongole ekya Uganda Heart Institute era nga nabo babadde bazze okuddamu ebibuuzo ebyafulumizibwa mu alipoota yakolebwa Ssaabalezi w'ebitabo bya gavumenti naddala mu mwaka gwa 2018-2019. Now the actual unspent salaries totaled to 420 due to unfilled staff positions arising from low attraction of super specialists, e.g. consultant pediatrician, the consultant cardiac surgeon. We couldn't pull through because of low response. Show us evidence. Yes, personnel will. You see? Yes.
We need your evidence. Yes. That you wanted to recruit. Yes. And you tried. Yes. And you never got. Yes, we had lined up that. But you tried. Yes. And you failed. Yes, that is what we are going to get. Where is it? Nebe ngoberade ku mabali bannakibiina kya FDC basambaze ebibadde nga byogera ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama nti abakungu 8 ab'oku ntiiko okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda nti bebeeyagalira bokka na bokka ne beegoba ku mirimu gyabwe nga tewali n'omu abakutte ku nkoona. Oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nga galaga abakungu 8 okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda no mu ggwanga okuli omuwandiisi Samu Lwakojo kono w'ebyamawulire Jotham Talemwa bano baagobwaji buvuddeko omusabiri Kidwaka kuba amabega era nga bano baali bakungu okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda no mu ggwanga. Wabula kino kyaviirako ssentebe w'akakiiko kano omulamu Simon Byabakama ogamba nti abantu bano tebaagoba bugobwa wabula bo bennyini bebeegoba ku mirimu gino nga n'okwesimira beesiimidde. Yese muju Ibrahim Ngando omwogezi w'ekibiina kya FDC asinzidde Najjana Nkumbi ku kitebe ekikulu eky'ekibiina kya FDC ku luguudo lw'Entebbe n'ategeeza nti ebyogerwa bino bireme kusiba Bannayuganda katambaala ku maaso. Abakungu bano baagobwa bugobwa nga tebeesiikiri na kanyoobwa. Electoral Commission saawa zino eri mu mbeera ya kavuyo tamoyo. Akavuyo ako bwe kyalangiriddwa nti kati Secretary wa Electoral Commission Mwami Samu Lwakojo yagenze kuwummula ne ba staff abalala muli director akola ku bya ICT abo be bakwata ku byokulonda ne information register bonna babeera nazo. Abantu abo bagenze mu ngeri etategereka nti bagenze mu kuwummula abamu nga bakyalina bavubuka bato. Mu butongole Electoral Commission egamba nti bano baasabye bawummule. Twategeeza eggwanga wano ku FDC ennaku z'omwezi nga 8 omwezi oguwedde June nti Mwami Museveni yali yeddidde ebyokulonda ng'abizizza mu makaage kati gy'abitambuliza Electoral Commission waliwo kati nga bifaananyi. Ekitongole ekigenda okuba obululu Veridos eky'Abajamani ng'omu ku bo yawasa mwannyina wa Museveni Kajubiri. Museveni yasalawo be bagenda okuba ballot papers. Era egimu ku bisango bano gye bazizza kwe kugezaako okusala olukwesikwesi mu kwetaasa baddire ebitongole ebyali bisabye okuba obululu babiwe omulimu ogwo nga tebaagala kitongole kya Museveni kyaleese. Samujo Ibrahim Nganda takomyawo ayongedde okutangaza ensonga ez'enjawulo ezaviiddeko abakungu bano okutandika okusindiikirizibwa ng'omulambo gw'ekikere kakana nga ate bafulumiziddwa akakiiko ak'ebyokulonda. Kubanga Electoral Commission mu mateeka eteekwa okufulumya notisi ng'eyita abaagala okuba ballot papers mwabo n'esunsulamu abafunyi abalina ebisaanyizo ekintu kye yali ekoze ne baweereza ewa Ssaabawolereza wa gavumenti ng'etteeka bwe ligamba nga tebanaakusayininga ndagaano. Baba bakyali eyo Museveni n'agamba nti ekyo mukiyimirize okuba ballot papers nkiwadde kampani y'Abajamani gye bayita Veridos era yegenda n'okuleeta ebyuma ebikebera abalonzi ku polling station mwoteeka ekinkumu ne bagamba nti gw'oli registered. Kampani y'emu eya mukoddomi wa Museveni yegenda okuleeta ebyuma ebiweereza ebivudde mu kulonda results ku polling station ebiweereza ku tally center. Kati Electoral Commission ate nga nabo baye tebakikola ndowooza nnyo ku lwakulumira ggwanga bonzo kusana nabo balinamu interest ez'ebyenfuna. Ekyo bakitya nga gugenda kufuuka musango gwa naggomala process okutandika n'ogiyimiriza. Kakati Museveni yabafumudde eggwanga baligamba baali zaidezi. Mulimu n'abalenzi abatoneza na myaka 3 mbu baawumudde kola ki. Samujo Ibrahim Nganda era atakomyawo akyukidde akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga n'alyoka abaako byakagamba ku nsonga ezikwata ku bibiina ebyobufuzi n'ensonga za register. Ebyembi Electoral Commission eya Justice Byabakama ng'efuddisto akabawandiikira emirundi 2 nga tubagamba nti mutuwe register tumanye baani abayina ebisaanyizo by'okwesimba register bagiremedde. Bwe baamala okugenda mu byalo ne bakuŋŋaanya register twali tumanyi tugenda gikozesa mu byakulonda naye bagiremedde tuwulira nti bagiwaako NRM yo eri mu kunoonya abaneesimbawo. Tulina okutya nti tuyinza okuleeta bakandidate nga bagaa gwe muleese tali ku register gwe muleese talina bisaanyizo. Twabasabye register twakabawandiikira emirundi 2 mutuwe register tugenda okusunsulamu abantu nga tumanyi bulungi nti ebisaanyizo babirina tebakkiriza naye nomination zitandika Lwakusatu. Walabika waliwo ekkobaane wakati wa Byabakama ne Museveni okulaba nga abantu abavuganya ekibiina ky'NRM babamma information gye bateekwa okukozesa okweteekerateekera okulonda.
N'ebyo nga bikyali awo ate abavubuka bonna bakazanyiikiriza okuva mu babizonto Comedy Stars era nga bano bakozi okuva ku Radio Simba babadde basuubira okulabikako olunaku olwaliro mu kooti. Olunaku olwaliro tebatwaliddwayo olw'ensonga ate zitatanga kutegeerekeka. Okuva ku Lwokutaano olwo baakwatibwa ku bigambibwa nti baakwata akatambi ak'ebifaananyi akano ka comedy owa bizonto waabwe kyokka ne kalyoka kasaasana ku mikutu emikwanira wala mbu ate yo poliisi egamba mbu kaali kayawulayawula mu mawanga okusinziira ku bubaka obwali bukalabikiddemu. Abakwate kuliko Ssaabakaaki Simon Peter amanyikiddwa nga Kazonto Akato, Sserwanja Julius Ssaabazonto, Babaali Maliseeri amanyikiddwa nga Giant Zonto, Kone Gold Kimatono ono nga naye amanyikiddwa nga Jajja Zonto. Okusinziira ku munnamateeka Isaac Olukagga okuva mu ba MMAKS Advocates annyonnyodde n'agamba nti singa poliisi yeekoma omumaana n'etaleeta abantu abo olunaku olw'enkya bakuwandikira gavumenti ku nsonga eno okulaba ng'abantu baabwe bateebwa. Tubali tusuubira nti bajja baleeta wano leero babasomera emisango egyo era tukulabe oba basobola obbeeyimirira. Eky'omukisa omubi tebasobodde kubaleeta babakutte ku Lwokutaano oba ennaku 2 oba 48 hours ziba ziweddeyo by now. So kiba kitegeeza nti kati ogenda mu maaso really babakutte okubasigaza nga tebabaleese mu kkooti kimenya mateeka. Naye nno nga oba oli awo tukisanze nga ate era kya mukisa mubi kubanga bannaffe abapoliisi abavunaanyizibwa ku kubuuliriza ku misango gino mu Uganda basooka kukwata ne balyoka babuuliriza balekyali badde kubuuliriza ne balyoka bakwata. Ffe nga balooya tukivumirira nnyo. Tusuubira nti abantu baffe bano bajja baleeta enkya basobole okubasomera emisango gino. Lwaki tebabaleese then waliwo etteeka eddala tusobola okuyitamu okusaba kkooti okubata kubanga baba basibiddwa okusussa essaawa 48 ssemateeka zeegamba. Ye pulezidenti w'ekibiina ekitaba bakazanyiikirizi mu Uganda ki Uganda Comedian Association Bujingo Hannington n'asinziira ano n'agamba nti buno bulumbaganyi bwennyini obutandise okukolebwa naddala ku bakazanyiikirizi okwetula Uganda yonna. Era n'abatukulembera bannaffe tetulwanisa gavumenti oba anything. That's the reality. Comedy world over bwe bakola sigamba nti bakola ki everywhere in the world they talk about what happens in their society. Kuba tetusobola kuzanya bya China, tetusobola kuzanya bya America because that's not our culture. That's not what happens around us. Katusaba baba releasing unconditionally kuba tebalina kikyalo kye bakola era tugezezaako kuba tubali tujja batugambye bayita Buganda Road ne tuteekayo team ne batugamba simanyi nakawa abamu ne babeereyo abamu ne bakibuli kati finally batugambye baleeta no KCCF fena tuzemu ntulaba abamu bazze bannaffe ne bagenda naye nga tebabaleese era katuli wano tetumanyi naye nga tusaba baba releasing abalooya bagambye unconditionally because they are not tribal, they have not broken any law. It is that they just mentioned about everything. The minister they talked about are the same minister, the president the same name, they come from the same. You will see. Radio Simba esobodde okwogerako n'ab'eŋŋanda z'abantu bano abakwatiddwa ababizonto era nga bakozi ba Radio Simba wabula ne balaga obwennyamivu olw'essaawa 48 ezayise edda kyokka nga abantu baabwe bano bakyakuumibwa mu kaduukulu ka poliisi tebatwaliddwa mu kkooti. Kyensinga osaba gavumenti eno wabanga waliwo omusango gwe bavunaana bizonto olw'okuba oba baazannya boshe balowooza nti oba baamenya amateeka kyetusinga osaba gavumenti eno ebaleete mu kkooti ebavunaane kubanga essaawa 48 ziweddeko zibateekeddwa okubanga babasiba nga tebannaba kubeera mu kkooti. Batusuubizza bagenda kubaleeta mu kkooti zonna tuzitalaazeemu naye tebakoze eki tebabaleese. Essaawa y'olwale tuli ku kkooti ya State Hall naye tetulabye basibe baffe. Kyensuubira era tebajja baleeta naye kyetusaba gavumenti ereete abasibe baffe oba ebaleeta olw'enkya ebavunaane kyeteekeddwa obavunaana tukimanye neffe nga abafamire emitima gitwewanise kuba tetumanyi ki kye babasibira ate si tebabaleeta mu kkooti. Okusinziira ku poliisi egamba nti miseera kino ekyalindirira fayiro y'omusango okuvunaanwa abakozi abanaaba Radio Simba era nga fayiro eno yasindikiddwa eri ssaabawabi wa gavumenti mu kaseera kano mbunga akyagyetegereza. Owulira binongo omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga asinzidde ku Uganda Media Center n'ategeeza nti abantu bano kakati essaawa 48 abazikulungudde nga bali mu kaduukulu ka poliisi era nga no balindirira fayiro y'omusango guno wabula we n'abeeruddewo bagenda kubata kakalu ka poliisi. Adiro tusuubira okubatwala mu kkooti. Bano bakwata kyeyewedde nga bateebereza okuba nti baali basaasaanya obutambi obanga bafulumya akatemba waabwe eyeesigamye ku kyobusosoze n'okuyuzaayuza mu bannayuganda nga bayitira mu mawanga. Ekikolwa ekyo kimenya amateeka era ssaawa 10 olwaleero bajja kuba baweze ssaawa 48 ku poliisi. Naye nga fayiro yaabwe yagenda mu ofiisi ya DPP era tusuubira nti webanga ekomyewo
bajja kutwalibwa mu kkooti. Wabweru w'ekyo bajja kubeera basobola okuteebwa fayiro we batennakomawo ku police bond. Poliisi eyongedde okulaga obwenyamivu olw'ebikulu eby'okuyisa olugaayo naddala mu nteekateeka y'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ebyeyongera buli olukya wano mu ggwanga. Bino byonna bijjidde mu kiseera oluvannyuma lw'abantu babiri okulangirwa gye buvuddeko awo nga bwe bafudde ekirwadde kya COVID-19 kyokka bannayuganda abamu ku bo ne batawunguka na mawulire gano olw'okuba ate bangi ku bo ne bagenda mu maaso n'okulemezaawo nkola y'okunyomoola ebiragiro. Bw'abadde ng'ayogerako eri Banamawulire ku Uganda Media Center, Fred Enanga omwogezi wa poliisi ya Uganda agamba nti mu kiseera kino beetegereza nnyo ng'aliwo bannayuganda abatandise okunyomoola ebiragiro byonna ebyatekebwawo ebyokulwanyisa COVID-19. Ffe nga bannasecurity era tugenze okukiraba nti okuviira ddala emyezi ena emabega tuzze nga tuwabula bannayuganda, naye era abamu tulaba nti bakoowu ku bino bye tuvaayo bulijjo ne tutandika obbannyonnyola bannange temusemberagana, mwambale obukookolo n'okusigala nga muli bayonjo. Nakati tukyalaba nti mu myezi ena gino mukyalimu abantu abalaga nti bo bakoowu, obukookolo tebabwambala. Mu wikendi wano twakoze ebikwekweto nga ab'amabaala abasinga badde babuggulawo mu nkukutu. Poliisi egamba nti eyimiriza ebikwekweto byayo byebadde etadde ku bagoba ba bodaboda okubalemesa okuvugira pikipiki zaabwe nga basaabaza abantu wakati mu kibuga Kampala, era nga bino byonna byabadde byafulumiziddwa akakiiko ekitongole kivunaanyizibwa Kampala ekya Kampala Capital City Authority ko ne minisitule evunaanyizibwa ku by'emirimu ko n'ebyentambula mu ggwanga. Kusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala mu Uganda, Fred Enanga agamba nti mu kiseera kino bagendedde ku biragiro ebyaweereddwa okuva minisitule evunaanyizibwa ku by'entambula ebyaweereddwa General Katumba Wamala, era nga yakulembera minisitule eno ng'abagamba nti bagira bakyalindako okugobaganya ababodaboda mu biseera bino okutuusa nga stages ez'enjawulo zimaze okulambikibwa obulungi mu Kampala. Pozi ku nkya ya leero twadde tutandise ku nkola empya eya gavumenti nti minisita ya Kampala yadde evuddeyo n'ekiragiro nti ababoda badde baweereddwa ebifo bwe balina okukoma n'abasaabaze okugezaako okulwanyisa omugotteko oguli mu Kampala. Kuba bodaboda zazuuliddwa nti nnyingi nnyo, so mugezaako okulwanyisa omugotteko guno oguli mu kibuga, minisitule ya Kampala wamu ne Transport and Works baali bavuddeyo n'enkola empya nga balaga ebifo ababoda balina okukoma okwetooloola ekibuga Kampala kubanga bayingira ekibuga Kampala. Ekikwekweto kino twasobodde okukiyimiriza okusinziira ku kuwabulwa okwatuweereddwa minisita wa Works and Transport Honorable General Katumba Wamala ng'alaga nti bagenda kukozesa obudde buno okutondawo stages mu butongole wabweru w'ekibuga. Mu kafo okunyweza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu kwerinda ekirwadde kya COVID-19, poliisi yakoze ebikwekweto olunaku olw'eggulo naddala mu bifo ebisanyukirwa mu disitulikiti y'e Luweero gye byaggweredde ng'abantu babiri bakwatiddwa kw'ossa ne OC akulira poliisi yennyini ey'Ekasanda mu disitulikiti y'e Luweero. Abakwate bano amannya gaabwe gaagaaniddwa okwasanguzibwa era nga okusinziira ku muduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Luweero Abraham Tukundane aliko byakakasizza Sseddume Lubogola Simba mu mboozi ey'akafubo nga kyetubakwatidde kwe kumenya ebiragiro oba guidelines eza Ministry of Health nga bagenze mu maaso ne bagulawo ebifo bisanyukirwamu. Balina ekifo kisanyukirwamu kye bagulawo ku Saturday. Kati bwe twafuna information eyo ne tugenda ne tubakwata, era kati tubalina wano tugenda batwala mu mbuga z'amateeka. Osi w'ekitundu atwala ekitundu ekyo nakyo naye twamukutte ne tumuvunaana lwakulagajjalira mulimu gwe kubanga tusuubira nti bw'obeera osi w'ekitundu olina okuba ng'omanya ebifa mu kitundu kyo. So naye twamukyajinze neglect of what. Amawulire kuvaako ebweru w'eggwanga waliwo kapa mu ggwanga erya Bungereza ekebeddwa n'esangibwa ng'erina coronavirus. Kigambwa nti kapa eno okukwatibwa coronavirus kyavudde ku bannannyiniyo okukeberebwa gye buvuddeko awo ne basangibwa nga nabo balina akawuka kano era nga kigambibwa nti bano be bakasiize ne kapa yaabwe eno. Kapa eno bagenze okugyetegereza ng'erina engeri gyekalubizibwa mu ngeri y'okussa. Bannasayansi kwe kugitwala ne baggyako sampulo. Ebyavudde mu sampulo byalaze nga kapa eno erina ekirwadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus. Wabula
wabula guno si gwe mulundi ogusoose ebisolo ebyengeri ng'eno okusangibwa n'ekirwadde kya COVID-19 naddala mu mawanga gaba kyeruppe era nga ne mu tuntundu era North America ko ne musemazingo wa Asia kapa ko n'ebisolo gamba ng'embwa bimu ku byo byakeberebwa gye buvuddeko n'ebisangibwa n'ekirwadde kya COVID-19. Munayuganda omuzanyi w'omupiira omulala amanyiddwa nga Fahad Bayo aguliddwa kirabo eyitibwa Ashdod FC era ng'enezanyira mu kibinja ky'abamywera mu ggwanga erya Isirairi era nga atadde omukono ku ndagaano ya myaka 4. Fahad Bayo abadde muzanyi wa kirabo ya Vipers kati yeegase ku Munayuganda omulala amanyikiddwa nga Timothy Awanyi azanyira mu kirabo yemu. Mu ngeri yemu omuzanyi omulala Munayuganda naye aguliddwa kirabo ya Burundi emanyiddwa nga Musongoti FC era nga mu kaseera kanagenda kyanga akapiira nga kacyangira mu ggwanga erya Burundi kasina bakusiibula kankutuuseeko amawulire agafulumidde mu by'obusuubuzi ko ne mu byenfuna. Siringi ya Uganda efunye embavu za bitundu 5.2 ku buli 100 bw'okigeraageranya n'eddola ya Amerika mu mpaanyisa okuva mu Maaci w'omwaka guno gw'e2022 nga kiva ku nsimbi ezimu eziyingira mu bitongole by'obwannakyewa n'obwetaavu bwa ddola okukendeera mu balagiriza ebyamaguzi. Ebiwandiiko ebimu mu bibanda by'ensimbi mu Uganda biraga nti siringi ya Uganda yeeyongedde embavu ya noso 23 okuva mu Maaci we yagulira ddola ku siringi 39. Abamu ku basiga nsimbi bwe baatya ekirwadde COVID-19 abamu ne bajja ensimbi zaabwe mu ggwanga. Wiiki eyise weggwereddeko nga ddola ya Amerika egula noso 1369 n'etundibwa noso 1370. Stephen Kaboyo, Managing Director wa Alpha Capital Partners, kampuni emu kuzeebuuzibwako ku by'ensimbi, agamba nti amaanyi ga siringi gayinza okusigalayo mu wiiki ezinaddirira n'obwetaavu bwa ddola nabwo nga bukyali butono. Ebintu tebinnategerekeka muwendo ebyonoonese mu kibuga Eregu ku nsalo ya Uganda ne South Sudan mu disitulikiti y'e Amuru omugga Unyama we guwaguludde. Omugga Unyama gwatabuse kawungeezi akayise olw'ebyamaguzi ebyabasuubuzi abatali bamu abatundira ku nsalo ne bitandika okutoba. Abasuubuzi abawerako basobeddwa olw'ebyettunzi byabwe bino okwonooneka nga n'abamu obwedda badduka wano ne wali baterekeko ebyo bibadde bitannaba kwonooneka. Osborne Geoffrey Ocheng amyuka RDC we Amuru agamba nti enkuba etonnya obutasalako ennaku zino yeereese ekizibu. Huawei Technologies Company Limited, kampuni ya China ya tekinologiya w'ebyempuliziganya etandise olukuŋŋaana lwa nnaku 4 ku mutimbagano nga luno lutunuulidde tekinologiya engeri gy'ayinza okweyambisibwamu okulwanyisa ekirwadde COVID-19. Olukuŋŋaana luno lutuumiddwa Better World Summit era lwakusaliramu n'amagezi ag'okuyitimusa ebyenfuna mu nsi yonna oluvannyuma lw'okubagukayo kw'ekirwadde COVID-19. Huawei Technologies Company Limited egamba nti olukuŋŋaana luno lwakwogererwamu abakugu mu tekinologiya n'omumyuka wa ssentebe owa kampuni eno Guo Ping awamu ne minisita wa South Africa avunaanyizibwa ku by'essimu Stella Ndabani Abrahams. Olukuŋŋaana luno we lutuukidde ng'embiranye yeeyongedde wakati wa China n'amawanga g'obugwanjuba bwa Bulaaya. Amerika ennaku zino esaba Bungereza, Canada, Australia ne New Zealand obutakozesa tekinologiya owa kampuni ya Huawei Technologies Company Limited owa 5G. Mu bibanda by'ensimbi engwira leero dola ya Amerika eguze siringi 3661 n'etundibwa siringi 3745. Pawunda ya Bungereza eguze siringi 4668 n'etundibwa siringi 4885. Euro ya Bulaaya eguze siringi 4248 n'etundibwa siringi 4308. Siringi ya Kenya eguze siringi 34 senti 5 n'etundibwa siringi 37 senti 4.